Eddy Kenzo ne Vice President we Shiba Kalungi na bonna nga bwe bali ku Federation akakiiko balaze kyekubiira bonna ne bakola ziposi obulangu nga basaba abawagizi baabwe beeyune era bajjule beeyuwe mu kivulu kya Palaso wembuuliza Alien Skin bossi be bamukulembera era endooliito zino be zinaggwa bo nga abakulembeze oba nga akakiiko ka Federation kanaasobola okuyita Alien Skin ne Palaso babatuuze bamalewo endooliito ng'ate bamaze okulaga nti Alien Skin tebalina kalungi konna ke bamwetaagisa oba ke bamwagaza bo ng'abakulembeze nga Federation erina kubeera wakati bandikoze bati bandikoze posisi zaabwe ezo nga basaba abawagizi baabwe nga bwe baakikoze nti bagende bawagire Palaso era bagende bawagire Alien Skin awo nno kibeera kiraga ng'abakulembeze nti bali Newton n'ekiri omukulembeze okulaga sayidi nga yeggwe Palaso oba nga yeggwe Alien Skin ogenda mu maaso n'enguliko oba ne shoyo oba ak'obuntu kakkulembera ebya ssente n'osooka obyerabira yaabange kyabuvunaanyizibwa okugenda mu nguliko nga stakeholder katolubwama omulambo guli mu ddiiro yaabange abayimbi abalala banaasobola okubawerekerako oba bagenda kubeera mu kunyolwa okwa muyimbi munnaabwe